Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Semei Kakungulu ng'abazungu bamutaddeko nnatti obutaddamu kukola bintu bimu yakwatamu obwangu wayogayoga wuuyo eMbale eruuyi olwo mu maserengeta g'olusozi Erigon mu kitundu ekiyitibwa Gangama. Abawandiisi abakuukuutivu naddala ab'ebitabo by'ebyafaayo bya nnyaffe Uganda bagamba nti ye musajja empajiruwaga eyatwala eddiini n'ebyenjigiriza mu buvanjuba bwa Uganda. Ate abalala bagamba ye yasima omusingi gw'enkulaakulana mu bitundu eby'eMbale. Semei Kakungulu eno gye yatandikira enzikiriza y'Abayudaaya abeesiga Katonda mu mwaka gwa 1917. Omwaka 1922 we gwatuukira ng'enzikiriza eno ennyikidde ddala eggangama era nga Kakungulu yakuba n'ekitabo ekyali eky'emiko 9 ekyalimu amateeka ag'okugobererwa n'essaala ezaasomwanga ab'enzikiriza eno ey'Ekiyudaaya. Ekitabo kino kyalimu n'ebikolwa ebyagobererwanga Abayudaaya nga Kakungulu okukiwandiika yasinziira ku ebyo ebyawandiikibwa ebyali mu ndagaano enkadde nga weewaawo mwalimu n'ebyo eby'endagaano empya. Ku ntandikwa y'omwaka 1925 Abangereza abaali abafuzi b'amatwale baleeta bazungu bannaabwe abaali bamakanika saako n'abo abaali abazimbi ne bajja kuno okuva mu mawanga ag'enjawulo. Abazungu abaleetebwa baali Bayudaaya era baakwatagana ne Kakungulu olwo nno ne lukoya. Abayudaaya abazungu bingi be baayigiriza Kakungulu n'abagoberezi be era nga mu bino mwe mwali okusaddaakanga ebisolo ng'enkola y'Abayudaaya bwe yali mu Bayibuli nga mu kino bajjawo n'okubatizibwa. Olunaku olw'enkya tugenda kukuzzaako emabega tulabe bwakabaka ki Semei Kakungulu bwe yaŋŋanga. Ku Kingdom TV amalindirire Samalie Kisakye. This is Kingdom TV.